ku mulundi guli nakomekkereza essomo lye nakomekkereza nasembayo nga mbannyonnyodde enjawulo eriwo oba gye tulina wakati w'okusumika n'okusumikira era nga mbategeezezza bulungi nti okusumika si kusumikira. Kitegeeza ki? Nti bino ebibiri bya njawulo era nalaga okusumikira bwe kukolebwa kubanga ate kwo okusumika nakwo nali nkwogeddeko, twali tukwogeddeko kwo okumala akabanga kale ebyo nali maliriza okubittaanya. Kati olunaku olwaleero nkomyewo wano njogere ku kye tuyita okumwa enviiri oba okumwako bamulekwa enviiri. Kano kamu ku bulombolombo obukolebwa obwetobeka mu mpisa y'Abaganda ey'okwabya olumbe. Okwabya olumbe kya buwangwa kikulu nnyo kubanga mulimu bingi ebyeyolekeramu n'ekigendererwa lwaki twabya olumbe, nakyo kinene. Twakolako ku mutwe ogwo olulala nga tugamba lwaki Abaganda baabya olumbe. Kakati kano akalombolombo kaffe akakulu ennyo ak'okumwa bamulekwa enviiri nako koogereko wano olwaleero. Okumwa enviiri, okumwa enviiri ekikolwa ekyo tukiyita okusuusuuta bamulekwa mu lumbe. Okusuusuuta bamulekwa mu lumbe. Okumwa enviiri tukiyita okusuusuuta bamulekwa mu lumbe. Kirina n'erinnya eddala limu erikigatta ekikolwa ekyo we kikolebwa, kirina erinnya erikigatta tukiyita okwebenga. Ani akola ekikolwa kino oba akalombolombo kano ak'okusuusuuta bamulekwa mu lumbe? Kati labayo, bwe bamaliriza okusumika ne waddawo okusumikira, okusumikira nga kuwedde waddawo ekikolwa ekyo oba akalombolombo ako. Jjajja mukazi azaala taata ajja n'abikka bamulekwa olubugo. Edda zaabanga mbugo, olwaleero embugo zaafuuka za mubundwa oba zakkekwa, si nnyingi, tezikyali za mwero nnyo ate olubugo lwa bbeeyi. Luyinza obutabaawo tomanya naye ng'edda zaabanga mbugo ng'amubikka olubugo, ababikka olubugo oba ekintu ekiriwo kyonna katugeze essuuka oba leesu oba ekiriwo kyonna oba ekitambaala ekigazi n'ababikka ne bava ku kifugi. Jjukira nti omusika ng'oyo owannyinimu baamuteekerangako ku kifugi. Abajja ku kifugi abasengese mu lunyiriri, babeera mu lunyiriri, babeera mu lunyiriri nga omwana omukulu yakulembedde ne kuddako addako oba abaddako bwe bagoberegana mu myaka. N'abajja ku kifugi n'abatwala emmanju oba ne baserengeta eyo mu mimwanyi oba mu lusuku. Jjajja n'abasalako, n'abamwako enviiri n'abasalako n'enjala. Ekikolwa ekyo kye kiyitibwa okumwa bamulekwa enviiri oba okusuusuuta bamulekwa mu lumbe era kye tuyita okwebenga. Kale ago ge amakulu nno akalombolombo kano kakolebwa naye amakulu gaako ag'okungulungulu nti okwekubagiza ennaku ennyiike ebabaddeko ebbanga lyonna okuva lwe mwafiirwa mukadde wammwe ekomye era ge makulu
ate ag'ebuziba nti kukomya kukungubagira ddala nga bwe mubadde amakulu kukomya kukungubaga nti okukungubaga okubaddewo kukomye n'olwekyo kati mutandise obulamu obulala muyingiridde obulamu obupya obutaliimu mukadde wammwe naye nga mukimanyiire ng'amakulu g'okumwako bamulekwa enviiri oba kye tuyita okusuusuuta bamulekwa mulumbe okusuusuuta bamulekwa mulumbe ago ge makulu agali mu kalombolombo kaffe ako akakulu ennyo kalombolombo ako nno ab'ensangi zino abamu bamanyi okukanyooma abamu ne bakawakanya ne batakatuukiriza ddiini nzikiriza zibaleetedde okulowooza ebintu ebingi n'ebyakolebwanga nga bigolokofu era nga bituufu abamu mubirabanga ebyobwa sitaani ebitaliimu naye ye sitaani y'ani simutegeera ani amanyi langi oba enfaanana ya setaani oyo gwe babeera bakuliriza buli kadde kalombolombo ako tekaliimu buzibu bwonna abavubuka b'ensangi zino bagaana okuba mu enviiri abamu jjukira enviiri zaabwe bazitwalira ddala nga kyakwewunda abamu enviiri zaabwe bazitintinga osanga omuvubuka ng'enviiri yazisiba nga zikomeeri ziriko emiguwa gikomeeri osanga omuvubuka ng'alina enviiri musunku zirimu ebitutwa simanya bitutwa kale guno omulembe muzibu kati ow'engeri eyo bwe tutuuka ku kalombolombo nga kano asobola okukunukirira ddala mu birowoozo n'awalira naye nga okusuula akalombolombo kano tekirina na mulundi nagumu wekikendeereza ku byabuwangwa byaffe naye era waakiri wandifubye ne mukatuukiriza waliwo akatalekeka kalombolombo ako tekalekeka waakiri ne batazimwako zonna naye ne bamwakokko entono naye nga kalombolombo ako katuukiriziddwa kale kankomekaawo ku kyokumwa bamulekwa enviiri buwangwa na nnono nze Munnabusiro Saava Bosa Musisi Nseregganyi Kaawuna Osengule 2022 omusomesa wammwe ow'olulimi Oluganda buwangwa n'ennono wano nakuwandikira ebitabo bingi nnyo byensuubira nti bw'obigulako ojja kuba bulungi nkutegeeza nti nawandika ekitabo ekiyitibwa Bassekabaka b'ensi muwawa kiikino wano kya mitwalo 3 n'empandiika effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022 kya mitwalo 3 n'empandiika olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi kya mitwalo 3 n'empandiika olulimi Olulasangeye Oluganda olw'edda kya mitwalo 10 n'ekitabo kyennaakafulumya ekitabo ekipya bassebo ne bannya kiyitibwa Enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba kya mitwalo 6 bino byonna awamu ku mitwalo 25 obyefunira bino byonna ku mitwalo 25 byokka ng'obyefunira gula ebitabo gula nnyo ebitabo fuba nnyo nga bw'osobola bw'oba ng'oyagala okukuuma olulimi oba okulwanirira ebitabo bino bigule gulira abaana mitwalo 25 abaana basoma naawe omuzadde weeyagala kikusanyusa nnyo okulaba nti abaana bayiga ebintu ebibakwatako obutereevu oyita ku 0781 599 343 eri ku WhatsApp plus kanjiddemu ku WhatsApp teekamu +256 781 599 343 +256 781 599 343 nze Munnabusiro mwebale kugoberera abasubscribinze mwebale nnyo abalikinze abakomentinze abasharinze mwebale nnyo bannaffe mikwano gyaffe abava ku TikTok ne mujja ku YouTube mwebale nnyo
mikwano gyaffe abava ku YouTube nga gye mutulabidde ate ne mutunoonyaako ku TikTok nkozesa Sengule 2022 Sengule 2022 ku Facebook nkozesa Olulasange ye page yaffe ate era ne Munabusiro Bosa Sengule ku Facebook. TikTok ngambye teekamu Sengule 2022 tujja kuba kutoola Malusu Naddooko oli mwera